kitegeeza bano abaana ababadde abasibe kibakoze kyabadde ekituufu okusobola okuva mu mannyo g'empisi. Era nze nga Twaha yali asibiddwako nzikanya n'abaana bano okwerwanako bokka oluvannyuma lw'abalina okubalwanirira okubalekerera. Mu njogera ennyango oyinza okuga nti bano abaana baasaddaakibwa. Kati bw'okwata abasibe bano n'obasiba, abakulembera oba omukulembeze waabwe n'atabalwanirira, kitegeeza basaddaakibwa. Kati gwe osalawo bano abasibe basibiddwa emyaka 4 naye nga bali mu myaka egy'obuvubuka egy'okukolerera obulamu bwabwe ne famire zaabwe. Sente ezijja mu kibiina kya NUP tebazifunamu, n'abakulembeze baabwe aba NUP tebabafaako. Gwe weebuuza abakulembeze bano baasembayo ddi okulambula ku basibe bano? Lwaki mbeera mubi nga nteeseza bannayuganda okuteebwa, ate gwe n'obeera mulungi nga weeteeseza gwe okuteebwa? Lwaki mbeera mubi nga nteesa nti abaana bano abakwatibwa ne basibwa be baba bava mu makomera babeereko akantu ke babawa batandikireko? Olwo nembeera mubi. Gwe n'obeera mulungi okuteeseza nubiyaniri ne edi mu 20 baba babata babawa obuwanana bwa ssente bajje bakole embaga nga babatadde ono agule kawundo n'amayumba amalungi. Ensonga z'ebyobufuzi teziggwa na mateeka. Era omuntu yenna yenna akulimba nti ensonga z'ebyobufuzi ziggwa na mateeka aba tamanyi kyakugamba, aba akubuguyaza. Ensonga z'ebyobufuzi mu nsi yonna ziggwa na byabufuzi. Eno mu mateeka bazireetayo kufundikira naye nga zaawedde na byabufuzi. Biyaniri nga baamukwata ne edi mutwe ne bamuwa obuwanana bwa ssente oluvannyuma lw'okuteesa ne pulezidenti ne bakuba embaga. Ekyo tokinako obukakafu. Bwe bw'olowooza nze nkyogedde. Bino si bya MS byange. Anti bwe nagenda mu UCC batugamba disclaimer means I'm not responsible for what I'm responsible for. Ulesi mwogezi wa kibiina kya NUP omubuuze nti Mwaluwa baakwata Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze wa NUP. Omusango ogwo gwaggwa gutira ddaddi mu kkooti. Omubuuze nti emmotoka zibabakwatira mu Mwaluwa eya Kyagulanyi Ssentamu beza Kyagulanyi Ssentamu zaakomezebwawo mu kikomera ewuwe. Banne be babakwata nabo emmotoka zaabwe nga tebazibaddizanga. Kale wona osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero tuli ku MS Media Uganda. Genda ku YouTube, genda ku TikTok, genda ku X edda yayitibwa nga Twitter, genda ku Facebook ne www.msmediauganda.com eyo website. Nyina Salongo Sendio wa Twaha muna FDC. Tugenda kwogera ebigambo olwaleero kamusaba kubuuze tutandike. Salongo buuza abantu. Banyabo ne basebo abatulaba n'abatuuliriza mbalamusizaako buli mu kitiike. Nze Salongo Sendio wa Twaha munankyukakyuka munakibiina kya Forum for Democratic Change FDC. Munzikirize mpite wano nsanyukireko abafunye ebirungi eby'engeri zonna era munzikirize mpite wano nakuwalireko abo abafunye okusoomoozebwa okw'engeri zonna. Tusaba Mukama Katonda abeere ekiddukiro kyammwe oba ekikubagizo kyammwe. Tweyanza nnyo, tweyanzege. Tutandikire wano ku basibe ba NUP 16 abakkiriza emisango. Njagala tutandikire ku lwaki NUP ekuba enduulu ku kino. Bano kye basazeewo okukkiriza emisango asobola okufuluma kye kyabadde ekituufu. Wano tugamba nti kyoyina kyekikununula. Mu lutalo lw'ebyobufuzi mu nsi yonna teri gye lwali luwedde n'amateeka. Olutalo lw'ebyobufuzi mu nsi yonna luggwa na byabufuzi. Gwali eyo atasibwangako oyinza okulaba nga baganda baffe bano bo muyita abaana nti kye baakoze okusalawo tekwabadde kutuufu. Tekwabadde kutuufu oluvannyuma lw'okubanga gwe olina kwe wabadde osuubira. Naye ate abaali balina okukola ekituufu be baalemererwa be bakulembeze ba NUP. Kitegeeza bano abaana ababadde abasibe kibaakoze kyabadde ekituufu okusobola okuva mu mannyo g'empisi. Era nze nga Twaha yali asibiddwako nzikanya n'abaana bano okwerwanako bokka oluvannyuma lw'abalina okubalwanirira okubalekerera. Mu njogera ennyango oyinza okuga nti bano abaana baasaddaakibwa abakulu basobole okubakolamu obuwanana bwa ssente. Nze ebbanga lye nali omusibe eruzira
nga osibibwa ku byabufuzi ku byobufuzi nafuna omukisa okusibibwa okumpi n'abaana bano abamu omuli Saanya ne banne ate Saanya yabadde omukulembeze w'abaana bano abali mu busibe. Saanya abadde yasibibwa mu kkomera mu Makisoni B e Luzira mu department gye bayita komito. bagiyita komito. Kati abasinga obungi komito bayinza okuba tebagiwulirangako. Komito lyekkomera mu makomera erisiba ab'amaanyi. Komito lyekkomera mu makomera erisiba buli omu gwatya. Kati komito bwe bagikusibiramu obeera wanjawulo ku basibe abalala. So nawe wali mu komito? Nze saali mu komito. Tewali mu komito. Basaanya be bali mu komito. Basaanya ne bannaabwe abalala be bali mu komito. Naye buli wobeera omusibe nga emisango gye bakuvunaana mikakali obeera mu bulamu bwa kutiibwa na kutya. Basibe banno bakutya, abakulembeze b'amakomera bennyini bakutya, naawe wennyini oli mu kutya kuba oba tomanyi kiddako. Kati abasobola okugumya be bano boolowooza nti be bantu bo. Ku budde buno bwe twayisa basigaddeyo wabweru. Obudde buno bwe twayisa abakulembeze ba NUP baali balina okugumya abaana bano nga bayita mu kulabirira famire zaabwe, mu kubalambulako ne mu kubabudaabuda, mu kubatwalira ebikozesebwa n'okusigala nga bagoberera omusango guno mu nkola etali yagenda bugenze mu kooti. Bw'otagenda mu kooti ng'ogoberera omusango oba ogenda kugoberera oti? Nkugambye nti mu nsi yonna emisango egivunaanwa omuntu nga gya byabufuzi tegiggwa na mateeka, giggwera mu mbeera ya byabufuzi. Ekyokulabirako kyangu nnyo. Russia bali mu lutalo ne Ukraine naye balina akaseera ke batuuka nga balina okuwuliziganya basibe bateebwe. Ono Russia n'akugamba nti abasibe tugeze 10 mwe mute 15. Ukraine yeeta abasibe abangi nga Russia yeeta abatono. Russia yeeta abatono, Ukraine kisinzira ku abangi. Russia neeta abatono. Lwaki? Nti bali baba mugaso nnyo. Russia yennene yeeta abasibe abatono, Ukraine neeta bangi. Kuba yo eri mu bwetaavu obw'abasibe bano be basibye. Kati bw'omala okuva ku mbeera eyo n'otunuulira embeera y'obulamu bw'abantu nti wakwata abantu n'obasiba, abantu gye basibiddwa beetaaga okuba nga balabirirwa nga bagenda n'okutambuza obulamu bwabwe nga butambula mu maaso, naye birina okubutambuza bo nga basibe tebasobola kubyetoosaako. Ebino tambuza obulamu. Bannaffe bano abamu baasibwa nga bapangisa, baasibwa nga balina abaana, baasibwa nga balina abalwadde oba nabo bennyini nga balwadde. Golooza mu makomera babadde babeerayo batya? Kitegeeza nti kyali kivunaanyizibwa ku bakulembeze baabwe abasigala wabweru okubatuusaako saaviisi ezo ng'okuweerera abaana baabwe, ng'okusasula amayumba mwe babadde basula ne famire zaabwe, nga n'okubatuusaako obujjanjabi mu ngeri ez'enjawulo. Ate waliwo ekigambibwa nti abasibe abadde Luzira waliwo ssente eziva mu bafunders ezibadde zibaweebwa naye nga tezibatuukako. Omusibe n'atuuka n'okulaajana nga yeetaaga siripa, omusibe n'atuuka n'okulaajana nga yeetaaga wafu ya sukaali nga tosobola gimutuusaako gwe omukulembeze w'ekibiina ky'ebyobufuzi ng'abaana bano babasiba ku lulwo. Ekyo kikyamu. Embeera beetuuka nga tosobola kulwanirira be baakukwatira nga wasobola okulwanirira be baakukwata nabo, nga wasobola okwerwanirira gwe n'ogibwako n'emisango, n'emmotoka etayitamu masasi ng'ogiina, n'emmotoka ze bakwatira mu Arua nga bagiteeka ku kakkaaliya ne bagireeta mu kikomera ewuwo, toba mwenkanya. Nubiyaniri nga baamukwata ne Edi Mutwe ne bamuwa obuwanana bwa ssente oluvannyuma lw'okuteesa ne pulezidenti ne bakuba embaga. Ekyo tokinako obukakafu bwe bw'olowooza nze nkyogedde. Bino si bya MS byange. Anti bwe nagenda mu UCC batugamba disclaimer means I'm not responsible for what I'm responsible for. Ulesi mwogezi wa kibiina kya NUP omubuuze nti mu Arua baakwata Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze wa NUP.
omusango ogwo gwaggwa gutira ddaddi mu kooti omubuuze nti emmotoka zibaba bakwatiramu mu Arua eya Kyagulanyi Ssentamu beza Kyagulanyi Ssentamu zakomezebwawo mu kikomere ewuwe banne be baba bakwata nabo emmotoka zaabwe nga tebazibaddizanga ansa gyanakuwa ejja okujja ekifaananyi ekituufu omubuuze okuteesa ne pulezidenti oba n'abakulembeze mu gavumenti ogamba kubi gwe okusisinkana pulezidenti ng'oli ne mukyalawo kwali kuteesa oba tekwali kuteesa ebyo bigambibwa nanti mu bigambibwa mwe muva ekituufu basiba omubaka Muhammad Ssejjirinya ne Arani Ssewanyana okumala ebbanga gwokimanyi nti oluvannyuma lw'okuteba abantu abasinga onyiiga baali bakulembeze ba NUP ng'ate banyiiga nga bano bamaze obbata nga babatadde oluvannyuma lw'okuba nti baali babakolerako obuwanana bwa ssente muta abantu baffe bo ne bakola ssente amateeka ne gagaana okuta abantu bano be bakkiriza okukuba amaviivi ne bateebwa era be basibe abaasooka mu ggwanga baffe Uganda okusaawo ekyafaayo nga be basibe abavudde mu kooti nga tebasayininze ku mpapula za beyiro tebasayininga ku mpapula n'olwaliro tebazisayiningangako bano abava bano Seginya ne Ssewanyana tebasayininga ku mpapula za beyiro nze nali nsibiddwako bw'oba oteebwa mu kooti beekuwa beyiro n'osasula ssente zebeekusabye obanga ekuteredde bwerere osasula ku kipapula ekyo ekiraga nti ofulumye bakisayiningirawo naye olw'okuba nti enteesa baali bamaze okukkaanya teri kibavunaanibwa kati bw'okwata abasibe bano n'obasiba abakulembera oba omukulembeze waabwe n'atabalwanirira kitegeeza basaddaakibwa kati gwe osalawo bano abasibe basibiddwa emyaka 4 naye nga bali mu myaka egy'obuvubuka egy'okukolerera obulamu bwabwe ne famire zaabwe sente ezijja mu kibiina kya NUP tebazifunamu n'abakulembeze bano aba NUP tebabafaako gwe weebuuza abakulembeze bano basembayo ddi okulambula ku basibe bano babadde balyaki babadde banywaki obulamu bwa famire zaabwe butambula butya ebyo byonna bina tusobola bimanya naye kati kankuwa ekintu ky'oyinza okwewuunya obudde buno bakkiriza emisango kyabulabe eri abo abakulembeze ba NUP nnyo n'okusinga ky'oyinza olowooza nga tonnatunuulira nti kyabulabe eri bba bakkiriza nti basobola okugaanibwa okuvuganya ku bifo eby'enjawulo be baba baali agadde bayinza okugaanibwa okugenda mu mawanga ag'enjawulo be baba baali agadde naye kyabulabe eri abakulembeze ba NUP okusingira ddala Robert Kyagulanyi Ssentamu ne banne kubanga gavumenti ekyayinza okukozesa okukkiriza kw'abano emisango neggula ku Robert Kyagulanyi Ssentamu emisango bano ne bafuuka bajulizi kubanga bano bagenda bavayo nga bagamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ye yabatuma okukola egyo emisango gye bakkiriza kooti ebate gavumenti ebawe ekisonyiwo oba pulezidenti abawe ekisonyiwo bayinza n'okusalawo mu kooti ne bababala nti tugeze tubasibye emyaka 4 tubawadde ebbanga lye bamaze mu busibe ne bateebwako emisango ne giba nga giwedde naye ki ekiddako oluvannyuma lw'okubajjako emisango nga bagikkiriza kakati ekyoda kyonna olina okitunuulira waaliwo omukisa abakulembeze ba NUP okusalawo okuteesa nga bwe baateesa okuta Robert Kyagulanyi Ssentamu okuta Nobiyaniri okuta Edi Mutwe okutwala Nambooze mu ddwaliro ebweru Nambooze bakireke madamu Ticha yayita mu kuteesa okutwalibwa ebweru okujjanjabibwa Boka Parliament alina okujjanjabibwa tekiriiko kubuusabuusa na kukubaganya birowoozo ko akiwakanya omukozi wa gavumenti era butya era wa era gwe bakututte mu mbeera ki gwolowooza mubaka wa Parliament wanjawulo kubula obadde ngamba nti omubaka wa Parliament alina njawulo ki ne fuutu soja omubaka wa Parliament mu nkola entuufu alina enjawulo olw'okuba nti ye mubaka wa Parliament naye mu mbeera ey'obulamu talina njawulo kuba omuntu mu bulamu alina obulamu bwa mulundi gumu benfa nga siri honorable MP no fuutu soja baafa
ekyenjawulo nti ono honorable MP naye ate kikwewuunyisa okumanya abantu bano tebalina kisa tebalina mpisa era tebalumirirwa bo okubeera kwabwe ababaka ba parliament bano bafuutu soja be bakola omulimu ogw'amaanyi bo okulinnyirako amadaala okubafuula ababaka ba parliament. Bantu be baba balonda. Abantu babalonda lwaki? Lwaguno omuyeye gwe bayina. Era yensonga lwaki abantu bangi tukugamba nti abantu balonda lwa muyaga. Abantu gye bakomanga okulaba abantu abawerekera abantu bano abangi ne balowooza nti ddala bayimu omulamwa oba bamuzinzi. Saagala kyogera bentyo kuba senga baali badde bamuzinzi gw'olowooza senga omu kubo ng'omwana waabwe oba omwana we nga gwe baakwata ne basiba emyaka 4 baali badde batudde waka nga balya bikyepere buli ekyetaagisa kyonna abaana b'abantu oba baana baabwe bateebwe naye olw'okuba si baana baabwe yensonga lwaki wavaayo n'omubaka wa paalamenti omu n'akugamba bwe towa basaddaaka mu nkola entuufu buli kintu mubamu okusakulifaisinga kati kimaleeyo nti mu lutalo wabeerawo abasaddaakibwa mu nkola entuufu okuuma abalwanyi bo totunda batunde tosaddaaka basaddaake toyiwaayo bawe mu nkola entuufu abajaasi bo abalwanyi bo olina bakuuma ng'obalaga nti obazaamu amaanyi buli kaseera era obalaga nti nze wendi ku lwammwe. Senga tubadde n'omukulembeze wa opposition aluubirira okukwata obuyinza yali badde azzaamu amaanyi abaana abato abaana abavubuka abakadde n'abazeeyi buli kaseera ntikola buli ekyetaagisa kyonna okukwata obuyinza naye buli wooleka bano abaana bamaze okuvaayo nga bakulaga nti ne bo bawadde emmundu beetegefu okufa ku lw'eggwanga n'owaayo bawe mu mikono gya sitaani n'abatuula n'abafuula bakozi be ne bayambako sitaani okwongera okufuna amaanyi tosobola kutuuka mu bwakabaka bwa Katonda. Buli wokkiriza okufukamira ku luwombo lwa sitaani muli ebifu by'enkoko nga mubiriira wamu tosobola kwawukana ku sitaani. Kati kankuwa ekyokulabirako bw'obanga ddala olina ekiruubiriro kikwata obuyinza nga tosobola kukkiriziganya na kukubaganya birowoozo na gw'otakkaanya naye ku lw'abantu bo oba tonnatuuka kulingiza okufuna buyinza kubanga bw'oba oluubirirwa okukwata obuyinza olina okwetowaza ekyo olina kiyiga nti waliwo akaseera k'olina okwetowaza ku lw'abo b'okulembera. Kati kankuwa ekyokulabirako ekirala nti olwaleero bano abaana basibiddwa emyaka 4 ne baba bayambadde tisati z'enaalemu nga tebazaagala balabye nga ye yokka ensonga gye basobola okukola obanga kyekintu kyokka kye basobola okukola bawone obusibe. Naye senga omukulu ono yavaayo nakkaanya ne banne ne bateeseza abaana bano ne bateebwa senga ate bangi nnyo abeegasse ku lutalo ne kati kikulaga nti n'abaali agadde okwegatta ku lutalo buli omu agamba be bakusiba Kyagulanyi takulwanirira be bakusiba abanuupu tebafaayo n'abaana bo tebasoma be bakutta ofa wekka kitegeeza nti ayongeddeyo abaana baffe baganda baffe ababadde abeetegefu okwegatta ku lutalo luno okusindikiriza obwannakyemalira. Be tuba tukyalina abakulembeze abatasobola kumanya butya be bakola kugattako opposition tegenda kuba na muzinzi era kikulaga nti abasajja bano bo tebalina na biruubirirwa bigazi byakwata buyinza kubanga mu mateeka mu nsi yonna gabeerawo era buli musango gugenda mu mateeka naye emisango gy'ebyobufuzi 9 ku buli 10 tekiggwera mu mateeka giggwa na byabufuzi. Yensonga lwaki olaba abantu abaaliko abayeekera nga bali mu gavumenti ya General Museveni ate abagwe baali balwanyisa akuwa amnesty n'akuwa n'ekifo mu gavumenti asobole okunafuyizaako abalala bangi abaali agadde okukola ekyo oba bw'obadde olina baggwemu amaanyi. Naye kati bw'obanga abaana ababadde abasibe emyaka 4 ng'abamu ku bo babakwata naawe nga gw'oli bweru ne banywanyi bo bonna bali bweru nga bo bali mu busibe n'abaana baabwe tebasoma oba mwenkanya. General Museveni yennyini baamukwatako nga tannafuuka president kankiwenga kyakulabirako
genosale nakola buli ekyali kisoboka namununula ekireka golowooza lwaki genosale yakola buli ekyali kisoboka ne mukulu we kati bano abali ku opposition balina okuyiga nti bw'oba okulembera abantu oyina okubeera ng'osobola okubateeseza mu mbeera yonna naye omuntu bw'oba olowooza nti bembasikkanya najje n'Omuseveni bakwata abantu bankambaleke baffe nga ggwe be bakwata tokkiriza okuteesa lwaki olowooza nti bekuba kufiirira ggwanga bafuutu sejja be bakulembera oba ffe abantu ba bulijjo ffe tukulembera bekuba kufuna oba kugaggawala ate nga ggwe okulembera lindako lwaki olowooza bekuba kulwanirira ggwanga na kufuna buyinza bafuutu soja oba ffe abantu ba bulijjo ffe tukulembera bekuba kwegaggawaza oba kugaggawala ng'ate ggwe okulembera obuba bwenkanya ogaggawalira mu kimu byokola ku lwaffe abasibe bekyali badde nga tekigendererwa kununula ggwanga twali badde tukulemberera wamu bekwali badde kugaggawala era ne tukulemberera wamu naye oyagala bekuba kulwanirira ggwanga na kufuna buyinza abantu ba bulijjo bakulemberemu bekuba kugaggawala ggwe okulembere eyo enkola teba nnungi era eba tetwala ggwanga maaso. So NUP yava ku mulamwa gw'abasibe. NUP yava ku mulamwa gw'abasibe y'ensonga lwaki n'abasibe bakkiriza emisango basobole okwetaasa. Era senga NUP teyaseeseetuka ku nsonga be yali ezikutte oba oliawo senga baateebwa dda. Kankujjukize mu palamenti nga Lupo omukadde akyaliko Oweekitiibwa Masaya Sempooga yassa akazito ku palamenti ku Ssaabaminisita ne gavumenti yonna. Gavumenti neetuuka n'okukkiriza ng'ekulembeddwamu Ssaabaminisita nti abamu ku basibe abaabuzibwawo yeebayina omuli muganda waffe Kibalama. Ne Kibalama ffenna tumumanyi abagoberedde ebyobufuzi nti yali maneja mu woota yaani. Tusaka tukwaganye birowoozo ku ekyo because Kibalama yasibwa. Katukiveeko yava banga akudalira family ya Kibalama se. Si kye kibadde kiruubirirwa. Mbadde njagala kulaga kifaananyi kituufu nti abamu ku baganda baffe tebafiiriddwako. Ensonga enkulu tezisitudde nga nkulu na kumanya butabe tuyinza zikwata kununula abaganda baffe babaana b'abantu. Kibalama yabuzibwawo n'olwayo talabikanga. Kati bano bwe tubadde tumanyi nti balina bwe bali mu kkomera balamu. Bakiriza emisango. Twali tuyina okukola buli ekisoboka tubanunule. N'abali eyo ebbali abatatwegattangako basobole otwegattako tusindiikirize enkonge yagwa mu kkubo. Ne kati bano abaana okuba nga baweddemu essuubi nti be twali tulowooza nti baffe batukolamu ssente bo kugaggawala katukkirize emisango be twali tulowooza nti be balabe baffe be balabe b'eggwanga batute. Kati sooka ombuulire method ki ezaalikoleddwa okusindiikiriza omulamu? Esookera ddala ab'opposition baali balina okkunga abantu bangi. Buli kkomera mu Uganda luzira ejjule abasibe. Kitalya ejjule abasibe. Ab'ebyobufuzi. Ekkomera eriri ejjinja lijjule. Buli kkomera we riri lijjule abasibe ab'ebyobufuzi. N'abamakomera bafuna akazito balaajanire gavumenti tetukyalina bantu wetubassa. Nga buli basibe bakwata babyabufuzi. Bambasada mu Uganda abamawanga ag'enjawulo baalirabye nga kiyitiridde. Minisita w'ebyokwerinda, minisita w'amawanga ag'ebweru, saaba poliisi ne saaba komera byabashayija akazito kaali batuddemu. Minisita w'ebyensimbi bya Kashayija Matiya yaalirabye nga tekyalina ssente za wamakomera. Ng'abasibe b'ebyobufuzi bangi de buli w'okuteekawo eyo enkola n'oleeta abasibe ne beeyongera osaakazito ku gavumenti. Gavumenti yalitendewaliddwa okukkaanya okuteesa oba okuta abasibe bonna. Naye omukulu kyakola kwe kuggyayo abasibe ababe oba abamuli ku lusegere baatagaggawaza nga bayita mu kuteesa ne gavumenti n'abaddusa ebweru. Ye mwennyini n'asiibanga ku nnyonyi kugenda bweru oba oyagala kununula ggwanga oba oba olikolamu ssente. Oba bano abamu gavumenti bawanda buwanzi because bamanya Nubian eri mutwe Dani Magic n'abalala.
kwaba ani ow'amannyo okusinga mukoddomi wa Museveni gwe yasiba emyaka 9. Kwaba ani owa erinnya kwabo boyogerako ani ow'erinnya okusinga mukoddomi wa Gino Museveni gwe yasiba emyaka 9. Kwaba ani ow'erinnya okusinga Gino Sejjusa. Kwaba ani ow'erinnya okusinga Brigadier Kasiro Gwanga. Brigadier Kasiro Gwanga bamukima waka ne bamutwala Makindye, bamutwala Mbuya. Kwaba ani ow'erinnya kwabo. Nkugambye enkola eyalibaddewo kwe kukunga bannayuganda ne tubeera bangi ne tujjula mu makomera. So ekyo bwe kyagana kiki bano kye baakola? Baalikkiriza otuula ku mmeeza ne gavumenti. Ekyo nakyo bwe kyaliganye baalikkiriza okuteekawo embeera okuyita mu mateeka ne mawanga bakulu bo kye baakola kwe kuzuula butya bwe bayinza okwegaggawaza. Ne bamanya nti bw'okwata abaana bano n'obalekayo mu makomera osobola okugenda mu mawanga ag'enjawulo oba ag'ebweru. Ne bannyinaffe baganda baffe abali emitala w'amayanja abamu be bayita bakadaama, osobola okutandika okubakoleramu ssente ng'ogamba baganda baffe basibe, era omukulu n'agifuula ng'ombo muta abantu baffe nga tolina kyokoze. Byabikola twaha toyogeza fitina. Kikyo muganda wange bino byetwogerako bya ggwanga naye ndabanga otaddemu fitina. Nyina abaana eka, nze gwolaba nyina baganda bange, nze mwennyini baali bansibyeko ku bw'ebyobufuzi. Kiŋŋamba NUP tukkirize nti kyekozeeko ekikoze. NUP teyina kyekoze muganda wange. George Musisi omulabi abaddenga mu kkooti buli kaseera. Baali bamusibyeko George Musisi. Ne baba tebamusibangako gugwe nga munnamateeka ago. Bino baali bamusibyeko. Ne baba tebamusibangako gugwe nga sekretari gye agukoze. Akoze eki? Tusiimeko. Sekretari gye nga abadde atuula ne Museveni nga ye president nga ye muyambi we. Oŋŋamba nti talina lukisa oba talina busobozi busobola kuwuliziganya na president kuta baana b'abantu. Obadde ki muganda wange? Sekretari gye baba talina busobozi, Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu balina business gye bagatta ne Geno Sale. Tokinako lindako ekyo tukinako bukakafu. Siyogera ku bya bukakafu, njogera ku lwaggwa. Wano mba njagala proof. Proof emanyiddwa. Emanyiddwa ebbanga lyonna business gye bagatta. Awo ku Geno Sale tuveewo. Naye kino kyali kyangu. President wa NUP ne baatali yagadde kukiyingiramu butereevu. Mu parliament waliyo loop oba waliyo loop. Loop ayina abakulembeze ku bukiiko bw'enjawulo. Ne bye yalikozesezza Minister wa Internal Affairs opposition. That is Namboze. N'ateesa ne government. Ne bye yalikozesezza ow'amawulire. N'ateesa ne government. Ekyo yogerako twa NUP tekiriza mu kuteesa. Nakati bikiregeza bwe batikiriza mu kuteesa. Tennafuna busobozi bukwata buyinza. Tosobola kubeera kasajja fuba ng'olwanirira kufuga ggwanga ddambe erimu amawanga ag'enjawulo, erimu abantu ab'ebika eby'enjawulo, mulimu abagagala entalo, mulimu abaagala oteesa. Ekibiina ky'ebyobufuzi kyonna okukula, ekibiina ky'ebyobufuzi kyonna okulowoozebwako nti kiseeseetuse era kituuse ku mutendera gw'okukwata obuyinza, kirina okuba n'abantu ba wingi 3. Kirina okubeera n'abantu abasobola okwekalakaasa. Ekyokubiri kirina okubeera n'abantu boyinza okuyita ba gentleman oba ba diplomacy oba ba diplomati nga basobola okutuula nga betutudde wano ne bakubaganya ebirowoozo ne bambasada ne bantu ab'enjawulo ba president wa ggwanga oba ba president ab'amawanga ag'enjawulo ne bawulirizibwa nga bakugu mu nkolagana y'ensi n'amawanga amalala nga basoma diplomacy nga bakola nga gwolowooza buli kimu ogenda linnya ku mmeeza waggulu oba tonnasembererako yadde okuwunyiriza ku kukwata obuyinza bw'eggwanga. Ekiti ekyokusatu olina okubeera n'abantu olwedde nga bali mu gavumenti munda eyeeriko, bw'oba tobayina tebaddamu balimba oba tonnasemberera kukwata buyinza. Ate ani gwagenda
okutandikirako okukwata obuyinza. Oli ali munda yakuwa entambula ekitu yasobola n'okukkaanya ne bali nga balowooza waabwe n'abaga nti bano abaana tubaleke tubawe obuyinza tebajja tusiba. Olukwata obuyinza bo ne bafuuka baminisita ne balwanirira bannaabwe bali naawe ne bakunyweza bekibeera. Kati omuntu yenna alimba abantu bannayuganda era nze siteesa nabo. Toyimanyi kyoyagala era tomanyi kyogamba bannayuganda. Omuntu agenda olubirira okukwata obuyinza bw'eggwanga oyina okuba nga osobola okukkiriza okwetowaza ku ekyo ky'otubulya ky'otayagala n'okkiriza n'oteesa ku lw'eggwanga si ku lulwo. Toteesa ku lulwo. Oteesa ku lwa ggwanga. Bano abaana basibiddwa mu makomera si bakyagulanyi. Nze be mmala ozzaala nga bennyina abaana omuli n'abalongo si bange nzekka, bange, ekika kyange, ekyalo n'eggwanga. Era bw'omutuusako obulabe poliisi ekutwalirawo. Nvunaanibwa okutuusa ku mwana w'eggwanga obulabe. Kakati gwe bw'oŋŋamba nti okulembera ekibiina ky'ebyobufuzi ky'olimba abantu kyagala kukwata buyinza ng'abaana b'eggwanga babasibye, gavumenti neekuterawo n'omulyango oba n'omwagaanya mw'osobola okuyita okuteeseza abantu bo, gwe wennyini n'okwata ekipulayi oba plywood n'okubawo omulyango n'oguggala. Oba olina gy'otwala eggwanga bw'ona okwata obuyinza buli gw'otakkanya naye ogenda kutta mutte, buli gw'otakkanya naye ogenda mukubako kabomu asirire. Ensi tulina ogijja ku mutendera gwe tulowooza gwe tuliko ogwa buli kimu kiwakanya obuwakanya, buli kimu okukifuula ekibi. Lwaki mbeera mubi nga nteeseza bannayuganda okuteebwa ate gwe n'obeera mulungi nga weeteeseza gwe okuteebwa? Lwaki mbeera mubi nga nteesa nti abaana bano abakwatibbwa ne basibwa be baba bava mu makomera babeereko akantu ke babawa batandikireko? Olwo nembeera mubi. Gwe n'obeera mulungi okuteeseza nubiyaniri ne edi mu 20 baba babata babawa obuwanana bwa ssente bajje bakole embaga nga babatadde ono agule kawundo n'amayumba amalungi. Lwaki mbeera mubi nga nteeseza bannayuganda nti bateebwe n'emisango bagibajjeko? N'obeera mulungi gwe n'obeera mulungi ng'oteesa bakuwa emmotoka etayita mu masasi bagijjeko n'omusolo. Kale lwaki gw'oteesa nti bagijjeko omusolo nga munnayuganda ky'omulala gwe bajjako omusolo? Ebintu bino bye tuba tubitunuulira tubitunuulire nga tetwekulembeza nga tukulembeza eggwanga lyaffe lino Uganda. Eno bendera eri emabega etegeeza bingi. Tulina okuyiga okwetowaza bye tuba baakuzimba ggwanga lyaffe Uganda. NUP ng'ekibiina ky'ebyobufuzi kiyimiridde ku musaayi gw'abantu. NUP ng'ekibiina ky'ebyobufuzi kiyimiriddewo ku musaayi gw'abantu nga NRM era weyimiddeko ku musaayi gwa NUP ng'ekibiina ky'ebyobufuzi nga kye kirina leader of opposition mu ggwanga Uganda. Leader of opposition oyo ayimiriddewo ku musaayi gw'abantu kuba abantu balonda gavumenti 2 mu 2021 January 12 14 abantu balonda gavumenti ya General Museveni ebakulembere ne balonda gavumenti ya Kyagulanyi ewabule tewabudde. Yensonga lwaki bannayuganda bannaffe abaali aba NUP ne bannayuganda abalala batuuse n'okukkiriza ate gwe baali balwanyisa gwe babafukaamirira abate because amateeka gaganya okukola. Nakugambye tuli mu mateeka mu Uganda ne mu nsi yonna ensonga z'ebyobufuzi teziggwa na mateeka. Era omuntu yenna akulimba nti ensonga z'ebyobufuzi ziggwa na mateeka aba tamanyi kyakugamba aba akubuguyaza. Ensonga z'ebyobufuzi mu nsi yonna ziggwa na byabufuzi. Eno mu mateeka bazireetayo okufundikira naye nga zaawedde na byabufuzi. Gwayagala okumanya ekyo kankuzeeyo ku babaka ba Nuupu bennyini Muhammad Ssejjirinya Honorable ne Honorable Alan Ssewanyana. Amateeka gaagaana okukola okutuusa lwe bakkiriza ebyobufuzi bimalira mu byobufuzi. Tunajjukira nti Muhammad Ssejjirinya ne Alan Ssewanyana ba Honorable baavunaanibwa ebijambi byaffe nabye tukkiriza nti baali tebalina kye bamanyi. Oluvannyuma lw'okulya ssente z'omusajja ne bagaana okukola ekyo kyali kibaweerezesiza ssente. Ebyo tebinaako bukakafu. Nanti nze mbyogedde. Olina proof yakyo? Nze mbyogedde. Nanti kituufu omukutu naye
tuja MS naye nagambye disclaimer kitegeeza I'm not responsible for what I'm responsible for. Sikyavunanyizibwa ku ekyo kyembadde nvunanyizibwa ku wendeka ne biyitawo obukakafu nga kyokoze disclaimer disclaimer tekkirizibwa amaleyo kano senga honorable Kyagulanyi yakkiriza okubaako bakulembeza bateeseza abaana bano ne bateebwa senga NUP in opposition tuli waggulu anti buli gwe wali badde ogamba nti nkya kwekalakaasa yali badde tatawaana kugamba nti ekasinalya nafuna zaale nti nga tufunya abavujjirira bano abaana abatono abali mu makomera twali bakufuna abavujjirizi bangi nga buli komera lijjuddemu ba political prisoner. Nawe ng'odredde ogendayo? Nze nsibiddwa omulundi ogusukka mugumu ndalirwedde. Oseeseetuka otya? Nseeseetuka luvannyuma lwa kulaba ng'abantu abatukulembeddemu mu lutalo tebali ku lutalo. Ku byanfuna. Babifunye n'okusinga b'olowooza. Leero Kyagulanyi ne bamala emyaka 12 nga Katonda agimuwadde egy'obulamu nga takola. Ne family etakyayinza kuddamu kwavuwa. Nenga ku mirambo gy'abantu. Gaggawalira ku basibe bannayuganda. Yali mwennyini yazannya firimu ku mirambo gy'abantu. Ne bamuwa obuwanana bwa sente nga buli mwana mulina omuwa $2 bamuwa $2 ezaki eza amen $2 ozimanyi talina n'omu omwana gwe yawayadde 10 kati omuntu omukusa baatyo ku struggle y'abannayuganda nga yagikola mu bukozi sente osobola okulowooza nti tusobola okufuna obuyinza nga ne bofuna omwaganya nti kati kino kyetaaga kuteesa wakiri olinnya ennyonyi n'ogenda e Bulaaya fitina kino kyetaaga kuteesa nga gwokeera nkya n'ogamba muta abantu baffe bakuwadde omwaganya muteese ku lw'abantu abo oganye naye ng'ate omubaka alina n'obusobozi obusobola okwejjanjabisa ye mumuteeserezza atwalibwe e Bulaaya ajjanjabibwe nga ne bbaawe aweebwa allowance okumulabirira obwo bwenkanya bw'oweeyinga booti waliwo obutali bwenkanya era senga tubadde twegomba eggwanga eddamu twalibadde twekuba mu mutima senga abakulembeze ba NUP babadde n'ekisa n'empisa senga baafukamira edda ku maviivi ne beetondera abakyala b'abasibe ne beetondera abaana baabwe ne beetondera ne bakadde baabwe ne beetondera n'eggwanga lyaffe lyonna okutwaliza awamu olw'okulemererwa okubaako kye bakola okununula baganda baffe ne bannyinaffe ffenna tunakkiriza nti baasibwa lwa nsonga za byabufuzi naye ng'ani abakulembedde ye Kyagulanyi Robert Sentamu kitegeeza nti buli kirungi ekyalikolebwa ku baana bano kyali kitandikira ku ye na buli kibi ekibakolebwako kivunaanyizibwa ku ye bw'otunuulira eggwanga lyaffe abayagala odizimba nga twagala eggwanga eddamu eggwanga eddungi erina demokrasi abantu abasinga tebakimanyi naye demokrasiya abukala musobola okukkaanya ku butakkaanya musobola okukkaanya ne bootakkaanya nabo walina okubeerawo akalemberezo oba kagaapu oba olusalosalo oba omuwaatwa we musobola okuyita okukkaanya n'abo bootakkaanya nabo ebyobufuzi ebibi bitabula amawanga era bigasaanyaawo buli wobeera mu byobufuzi ng'ogenda ku kasajja fuba tosobola kukkaanya kutuula ku mmeeza nabo otakkaanya nabo kikyamu tuggyemu embeera ey'okulowoozesa bannayuganda ne bannansi nti bw'otuula n'oteesa n'oyo gw'otakkaanya naye oba olidde tulina okuteekawo omuwaatwa n'okuyigiriza bannansi nti nsobola okutuula ku mmeeza n'enkubaganya ebirowoozo n'oyo gwe sikkaanya naye ate ne sidda ku ludda lwe tulina okuyigiriza bannansi ntulina akaseera ke tulina otutuukamu nga tuteesa ku lwa ggwanga yadde tetukkaanya mu bibiina byabufuzi yadde nga twawukana mu ddiini yadde nga twawukana mu tribe oba mu mawanga yadde nga twawukana mu kikulu oli musajja oba mukyala naye tuzimbe eggwanga eddamu eryawamu bw'oba otegeka okukwata obuyinza kino olina okimanya nti mu Uganda ebitundu 75 ku buli 100 bavubuka naye teweerabira nti gwe abavubuka b'oyagala okukozesa okukwata obuyinza General Museveni
ali mu buyinza emyaka egikunikiriza okuweraana yabakozesa okubatwala mu nsiko n'akwata obuyinza. Kati bakulaba ng'olina abavubuka abakuwerekera yadde ye yakuleeta, ayina okubakuba, ayina okubakwata, ayina okubatta, ayina okubasiba, anafuye abaali kwegasseeko. Yadde ye yakola ki? Yadde ye yakussaawo. N'akulaba ng'olina abavubuka abakuwerekera, ayina okukola buli ekisoboka anafuye abaali egasse ku lutalo olwo. Anti bakutaddewo ogenda ozuule abo ab'opozisoni abaddala abalina omutima omumalirivu ku buli kiyinza okuddirira. Anti ye mwennyini bwe yali agenda mu nsiko yatwala abavubuka n'amanya nti abavubuka be basobola okuwaayo obulamu bwabwe ne baluubirira ekinene. Abavubuka be batalina kye bafiirwa ky'amaanyi era be basobola okubeera nga tebalina nandwadde z'amaanyi abasobola okwewaayo bakuyingira nsiko ne bayingira. Gwe teweebuuzangako nti lwaki abavubuka be tulowooza nti ddala bali ku mulamwa be bakwatibwa ne basibwa? Ani abawaayo? Ani abawaayo abavubuka abo? Era ogenda okuzza akatambi boeti ng'abawaayo ate y'ono. Naye ekyo bakikola okunafuya abaalize ne beegatta ku lutalo oba ku lutabaalo. Era nze mpita wano okubategeeza naddala abavubuka abatulaba bannyabo ne bassebo, mubeere beegendereza mu buli kintu kye mukola, kuba lino eggwanga weeriri nga wendi oba nga nvuddewo, eggwanga weeriri nga wooli oba nga ovuddewo. Naye oluvannyuma lw'okuvaawo ggwanga kika ki lye tuteeketeekedde abaana baffe erigenda osigalawo? Ontegedde bulungi? Nja kwongera okusaba abakulembera ebibiina by'obufuzi balekeraawo okuzannya ebyobufuzi nga babizannyira ku musaayi gw'abantu, balekeraawo okunoonya lupiiya oba ssente ng'olwedde okuzifuna balina saddaaka baana b'abantu, nga balina kukola buli ekisoboka kyonna bo bafune obuyinza obwa ssente oba obw'ebitiibwa nga tebanunudde ensi naye nga bo beegaggawaza nga babikolera ku musaayi gw'abalamu bw'abantu. Kibi nnyo, kibi nnyo, kibi ddala. Kati abakyaliyo tebanaakukkiriza misango ki ekiddako eri bo? Eri bo bajja fundikira nabo bagikkiriza. Abatagikkirize bajja kusibwa, kubanga nakugayiza buno olutalo luliwo lwa byabufuzi si lwa mateeka. Sitaani bw'oba oyagala okukolagana naye tolina kwogera ku kya Katonda kyonna ng'oli naye, wabula ate bw'oba oyagala okukolagana ne Katonda obulungi olina okuvumirira sitaani obulamu bwo bwonna. Era sitaani bwe atakkaanya naye nga akkiriza mu Katonda amuvumirira sitaani. Kati sitaani baba ye yakwata abasibe nga abasibe balina kufukamira wa sitaani, sitaani abawe ekyokulya, obasuubira okwogera Katonda. Kati bino byonna bw'obitunuulira bikuzzayo we twatandikidde era ne bikuwa ekifaananyi ekituufu. Be tuba bakutaasa ggwanga lyaffe, abakulembeze abakulemberamu ensonga zino balina okuyiga okwetowaza, oba baagala oba tebaagala. Tuyinza kuŋŋamba nti tojja kufukamira ku maviiviigo. Kwetondera bazadde b'abaana bano abasibe, nga mulimu omusibe nga yasibwa nga yaleka omukyala nga muzito, nga yazaala omwana Katonda n'amujjulula, omwana omusibe yaleka maama we nga mulamu oba kitaawe, nga be bamusiba maama we Katonda yamujjulula oba kitaawe n'atamuziika nako ku lulwo. Gugaggawadde yayavuwadde nnyo n'ekuba ennyonyi tagiyina, nga tosobodde yadde omutwalira ku bitisaati ku bi ovulo byotundamu ssente mu supamaketi y'ekavule, ate ogambe nti oli eyakutte emmotoka ng'eteereddwamu amafuta ga gavumenti n'amutwalira ne ku bitishaati ebiriko baasi mukyamu. Wabadde oyagala omwana oyo ajje mu kkooti ng'ali mu ngoye eziyuliseyulise, oba wadde oyagala ajje bukunya? Prison terina ngoye ezaki prison eba uniform zikoma mu kkomera, era bw'oba ofuluma gate ofuluma wabweru ng'ogenda mu kkooti oyina kubanga wafunye engoye zo ze wajja nazo oba ze baakuleetedde n'ozambala n'ofuluma nga tuli mu uniform ya kkomera. Boddamu n'oyingira n'oddamu n'ofunira uniform ey'ekkomera. Abantu bano batubuuza nti abaana bano engoye baazijjawa? Abamu ku bo baali babasibyeko,
bo bazijjanga waze bayambalanga okujja mu kkooti. So kye kiddako eri abaana bano bafulumye bagenda fuluma tebannaba abamu abagenda fuluma abagenda okufuluma. abakkiriza emisango Nsaba bannayuganda twanirize baganda baffe abo, tubakuliseeyo mu ngeri ennungi, tubabudeebude. Nja nakusaba gavumenti eteekerewo abaana abo bakansala okuddamu okubabudaabuda baddemu ey'abantu bwe kiba kisoboka bateerewo ne kasente abaana abo beekubeko enfuufu baddemu bazimba obulamu obuddako ne famire zaabwe. gavumenti nga yabasiba emyaka ena. Naye kati gwe weerabidde nti Kyagulanyi agamba abantu nti ye pulezidenti, omanyi kyo Kyagulanyi ye yabasiba. Ne fitina kiki ndaba gavumenti ani agikulembera? ndaba fitina wano ya gavumenti oba ya Kyagulanyi oba ya General Museveni, ngambye gavumenti oba enejja eneeba yange era ngambye gavumenti. twa fitina yaki Si fitina. Eggwanga lino tulinamu omugabo, eggwanga tulinamu omugabo. Nga tunalowooza ku fitina sooka olowooze ku ggwanga, kuba eggwanga ggazi okusinga nze. naye nga gwekakasa nti olina fitina. Siina fitina. Natumaliriza enkuba etwalaga. Nsaba okuddamu okutegeeza abafamire y'abaana bano bonna, abaana abawala n'abalenzi, bannyinaffe ne baganda baffe bakomawo, tubaanirize, tubabudeebude, tetubajjukiza byayita, tubibasonyiwe oba byali birungi oba bibi. Mu ngeri y'emu nja kusaba abakulembeze ba NUP okuvaayo okwetondera eggwanga olw'okulemererwa okununula abasirikale baffe, abajaasi baffe, ab'amagye baffe, bafuutu bigere, bafuutu soja n'abaana b'eggwanga, ne tubaleka mu masaŋŋanzira, ffe ne tufuna ssente, bo ne tubaleka ne batafiibwako. Era mu ngeri y'emu nja kusaba gavumenti abaana bano bebe baggyeko emisango ebawe n'ekisonyiwo, ereke kubawa bibonerezo. Toyanziza nnyo, tukomye wano leero olw'ensonga eyo. Ku lwa Katonda n'ensi yange tebisobola kuggwayo, naye ku lwa Katonda n'ensi yange Ssaabasajja Kabaka awangaale. Tweyanziza nnyo, tweyanze gona olwadde sinzira okubeera nga tugenda kukoma wano leero, enkuba tutwalaganya 10. Tujja kutandikira olunaku olulala ku nsonga endala ez'abasibe endowooza tuzitemyetemye bulungi. In fact MS ekoze omulimu gw'amaanyi okukola analysis oyo. Twatandika ne Jeno Bijirwa, Siraaje n'abeerako, kati nawe okoze analysis oyo. I think tutambudde bulungi okukola analysis y'abasibe, kyekiddako eribbo, lwaki bakkiriza emisango n'ebirala. Senga gavumenti tewa abaana bano kisonyiwo, neesalawo okubakozesa ng'abajulizi, NUP ne Kyagulanyi bali mu buzibu, n'ekibiina basobola okukijjawo nabo bennyinnyini ne baggalirwa, kubanga gavumenti eba egenda vunaana ng'erina abajulizi olwedda baamala n'okukkiriza emisango nti eyabatuma be bano abakulembeze ba NUP. Ku lwa Katonda n'ensi yange Ssaabasajja Kabaka awangaale, tuddemu omulundi omulala. Tweyanza nnyo, buli wiiki tubeera ne twaha omulundi gumu mu wiiki. Tukomyewo leero tujja tandika olunaku olulala akuume.